Mikwano gyaffe mmwe naabwe tuli mu buwambe, njagala okubalamusa ennyo yonna gye muli, njagala okubasaasira okusoomoozebwa ku muyitamu ebbanga lyonna. Tumanye ebintu si byangu yonna, ate si gwaliwo byasinga. Ffenna ye tuli ebintu bitukutte mu bulago mu ngeri gy'otayinza na kutegeera. Naye njagala kwebaza mmwe abatwala obudde ne mulaba vidiyo zaffe zino zembaterayo entakera, ate ak'ensuso eri abo abalayikinga nengattako abo abakomentinga n'abo abasharinga. Gwenga olaba nga tosubscribinga, epesa liri awo wansi, nga tetunagenda mu maaso, njagala kwegayirira kusaba osubscribinge. Bwabo lumusubscribinga ne mulayikinga mwongera okuboostinga oba okwongera amaanyi mu vidiyo, YouTube neyongera okugisitula abantu ne bagiraba. Feedback nzifuna, era ne bw'oba owandiise comment totya tejja kukulabika nga sinnagita. Singa oba olina amagezi gompa n'ogattako mbu togigaba, njagala kwegera giwandiike nga sinagire liizinga. Bwe ndaba tekyetaagisa kugita sijja kugita. Comment yo tejja kulabako, ejja kulabwako nze nzekka, byoteesezza mbirabe ate mbigatteko bisobole okubikubaganyako obudde. Olwaleero nzize okwogera ku nsonga ezaffe ez'ebyobufuzi oba eza kkoozi oba struggle. Olwaleero nzize kubanga waliwo abantu bwe tubadde twetoolola mu Uganda yonna, ekinyegenyege ekize ne kikwata abantu ne batandika okwogera ebigambo ebyewuunyisa, naddala nga boogera ku struggle eya Dr. Besigye gye yatandika kati emyaka 25, era nga abamu balanise okumwetondera, abalala bamuyita nabbi, era nga bagamba singa baamuwulira, singa baagoberera ebyo byabagamba nga baabigoberera ne babiteeka mu nkola, usanga singa twava dda mu buwambe. Ngera basinga kukijja ku ekyo kye balabye Kenya, nga bagamba Abannakenya balinga ababbye notisi zaffe oba obusasi Dr. Besigye bwe yatuwa, nga bali mu kubuteeka mu nkola kamu ku kamu, era ng'obuwanguzi bulina kuba bulaba. Juzi Dr. Besigye mwawulako nga balinga bamukutte kisaawe, nga Bannakenya bamusanga bamusanyukira nga bakozesa ebigambo by'Oluswayiri, babo omekuja kutusaidia mboze kutukwasizaako ne ku hoteli yonna yena kwa, nga balaba notices yabagamba nga balaba nga zikola. Njagala paka kasana kyemalira afaanagana ng'owaffe, ekyo kye kimusobola. Naye ekireese obuzibu mu ggwanga muno ye propaganda oba obukyayi mwayi Museveni bwe yateekateeka ne banne okulaba nga babukozesa okulaba nga Dr. Besigye message ye tewulikika, ng'abantu tebagigula, ng'abantu tebagitegeera, era ne bakozesa abantu abali mu NRM n'abalala abali mu opposition. Okuva Dr. Besigye nga omwaka gwa 1999 lwe yawandiika ekiwandiiko gye tuyita Dozia ng'ali mu magye eryavumirira obuzibu obuli mu NRM, yafuna era obudde Dozia eyo ngibasomere naye nga gitadde mu Luganda mugitegeere. Ne bamutwala mu court martial, n'afuna eky'omukisa omulungi, abantu abakulu ne bajja ne bayeegayirira Mwai Museveni amusonyiwe. Bw'amusonyiwa ngamba amugye mu magye. Jjukira Dr. Besigye yali amaze emyaka 6 ng'ayagala okuva mu magye, naye nga Mwai Museveni amugaanidde. Kati bw'amuta n'adduka mangu, ne balagira eyali akulira ndowooza Human Resources gwe bayitanga Brigadier Kashaka. Brigadier Kashaka n'amuwa discharge order. Bagenda omugamba nti tagimuwa ng'amaze ogimuwa. Era ekibonezo Brigadier Kashaka kye yafuna
yamala emyaka okutuusa nga bavudde mu magye eya Major General bagimuwa nga bamulitayalinga emyaka 18 ne mutabani wa Museveni Mwai Muhoozi najja n'ayingira amagye nga musajja brigadier n'atuuka kuba brigadier ngono brigadier n'afuuka Major General nga brigadier Kachana ng'ekibonerezo kye kyali kyakuta Dr. Besigye. Naye Dr. Besigye yayita setting nga utukubeera nti yabeera akulembera oludda oluvuganya. Baali beekozeemu omulimu nga ayina abasajja abakulu be lyakunze. Nja babuulirako babiri. Omwami Bidandi Sali ne Dr. Crispus Kiyonga. Naye namugamba otwole eggwanga lyonna okole network. Kati obudde baatuukalaga nti kati kituwedde mujje buli gwe yatuuka mulinda mukku. Buli gwe yatuukako mukwata omusajja gwogenda okumwambaza gwogenda okwambaza kapa ekide linda mukko. Era kirowoozo balabika obamu ku abo be baatuuka ne bagamba omusajja mbu alina ekintu kyapanga ekigenda okuleetera Mwai Museveni okuva ku buyinza. Kwe kwagala okumukwata. Kakati bw'ajja n'alaba era yo okwesimbawo. Yakwesimbawo baali bamaze omuganga musajja yali yakava awantu. Ne amugamba nti omanye musajja agenda kukwata. N'amambwe ekigenda okumutaasa kyokka kwesimba kwa president. Dr. Besigye n'alangirira okwesimba kwa president. Kati abasajja ne batandika propaganda ow'ekika ekyawaggulu omungi ow'amaanyi okulaba bamukakkalya. Akaluka 21 ke kalwa akabadde violent akalina ebyafaayo bya violence mu ggwanga lyonna ebitalojjeka. Abajjukira Kalangala Action Plan eyakoza mutali bugijjukira bwe beetoolola mu Uganda eyo yonna abayinza okujjukira akalulu akamama Mbabazi ne Garuga Musinguzi ekanungu n'abakafiiramu, abayinza okujjukira ekamwenge ekyaliyo, abayinza okujjukira ekyali kugundi ku Jinja Road okwo Muluka y'amagye bwe yajja neesaabala abantu baffe ne bakwata abantu baffe twasulaga ku nsiko. Bwe batanga propaganda ey'amaanyi emukuba ne baga Dr. Besigye mulwadde era temwetaaga muwa kalulu ono agenda kufa. Baalinga bakozesa akapapula akaliwo ebiseera ebyo ke baayitanga Uganda Confidential, akali ak'omusajja gwe baayitanga Teddy Sezi Kyeye, ng'era coordinating ebintu ebyo ye mukodomi wa Museveni awasa omu ku bawala be gwe bayita Lwabo. Ne bateekamu amawulire agaalimu agagambanga nti Besigye omwana we yafa ne bamutadde mu fridge. Era mujjukira bw'obalana okuteekawo okunoonyereza okw'ennyonyi nga baagala okumussa ku muntu ye yagula ennyonyi Belarus, ennyonyi enfu. Ne batandika okunoonyereza akakiiko ka Ssenninda okutaka okubuuza bagenda okutuuka Dr. Besigye okumubuuza n'annyonnyola n'agamba nti nze nali nkola procurement mu magye. Naye ne baali bakola procurement eyo tebanneebuuzaako. Mumuvujja amannya ga Emakato abamu abaali abakulu ebiseera ebyo mumanyi bagenda okizula project yali ya Sale. Bamuyita buyise enkeera mbu enkya ogenda genda n'abantu bano obatwale mugule ennyonyi. Bwe bali ennyonyi batuukira bamulaga Emakato mbu yayita mulabangako. Bagenda okutuuka bagenda landirano okutuuka landirano ate gwe tunoonya ali Belarus. Era batuuka Belarus kati nga abatwala kayungirizi kubajja London. Dr. Besigye agamba gavumenti ya Belarus nebuuza gavumenti ng'egula ennyonyi yeetaaga kunoonya muntu ssekinnoomu bayita kukwatagana na gavumenti. Kwe kukizuula nti omwami General Salim Sale yali alidde ekyojambiro kya $800 ekya dola. Ako ne kaggwamu. Keesikano neggwa. Era ne bagamba nti Dr. Besigye talina nsonga emulwanya. Dr. Besigye ekimutta mukazi nti balawalagana na mukazi lwa mukazi
kubanga Mwai Museveni yali ayagala kuwini byanyuma nga bagamba mbu azze okulwana olwa mukyala we ayagala okubeera fase so talina nsonga eyo naye bano bagispinninga ne wajja bano nti ye nannyinizi Total ne balowooza n'abantu mutoto zonna mu Uganda mutoto mufaako eyo bizinesi yali gifunye atya so nga musajja atu yalina Total egi juze emyaka nozange 3 yena yagiwaayo n'agidiza abatoto ng'embwa tigyalina juza awo tamanya emirundi yagamba mbu yatandika propaganda egamba bu Dr. Besigye ye nannyini Equatoria. Dr. bwe yagenda ku CBS n'ategeeza ensi ti bw'eba hoteri yange tuleete abavubuka abange abewa Kiseka tugikuba egwe enkeera bakeezaawo magye mu 2005 ne bamusaako ogwarepu ekyamuteesaawo ogwarepu nga kibagenderera abakazi bamukyawe propaganda ali ku muntu ogwo ku muntu omu ne bajja era atamale yakyogera juzi n'agamba mbu propaganda yali wuwe n'amuvaako ne amusaako ogw'obutujju era omusajja omujuzi yajja ku office wiiki ewedde n'agamba yewe yatandika okugoberera Dr. Besigye kwe kufa kwa Musaasizi Kifeefe muganda wa Dr. Besigye gavumenti eno gwe yatta ng'emuyita omuyekera ne bagamba muntu kyayinza okuba nga ali mu lutalo olw'okusaaga n'ateekayo muganda we ne tugenda mu mwaka gwa 2011 ne tandikawo okutuwaaka agamalindiriza agasasulwa Mwai Museveni ne gatandika nti Besigye yakusa baana baffe bawano temwane temwegatta mitima omusajja naye yakuba sabusa abaana bayita mu basuubuzi baagala kutta bizinesi affe twagala kukola kati essaawa ya leero abasuubuzi bali mu kwekalakaasa naye nga w'okutuwaaka Mwai Museveni okugirwanyisa okukka wansi yakozesa biliyoni eziwera 10 ago galinga amalwaliro 3 agaze district ne tujja 2015 bannaffe bangi baasala ne bagenda nawambabazi ngono message yalese message ya defiance mbu tukole obubinja bw'abantu 10 tucoordinatinge tupike ekintu omusajja tumuvuunike ne bagayo message Besigye baagala ne bagamba bagende kweri juuze ejjere abalamu nga tuwulira sente zizze mu FDC ezo bwogenda ku mukutu gwaffe guno ojja kusangako mu message Dr. Besigye nga nnyonnyola sente zo bwezajja naye wiiki ezitaweranga 2 omubaka Kabanda n'agenda ku TV ya NBS n'annyonnyola ensi nti mbwe ekizibu ku nsonga za cooperative ezaalibwa biliyoni 16 nti abali munda be balya sente ntono ne waliwo omubaka wa opposition yali ya biliyoni 4 mwezi munya ng'ekyamulisa biliyoni 4 mwenya Museveni tasaamuteeka mu nkomyo kubanga amukolera omulimu ogw'amaanyi ogw'okukwata ogw'okulemesa Besigye okukola okutabangula programu za Besigye ekyo kyatukuba wala oli wa opposition agamba yagala Museveni agende naye ate asasulwa okulwanyisa oyo alwanyisa Mwai Museveni so mukimu ekiri nti ekizibu kya struggle yaffe okuba nti ewanvu kivudde mu abo abeerimbise mu opposition oba n'abo ddala nga bagirimu naye nga batiitiizi kati olw'obutiitiizi bwabwe nga bati okwetaba mu bikolwa ebibateeyiza obubaleetako obuvune oba obulabe bamala amaanyi oyo yenna aleeta kampeyini enzibu baagala byangu genda mu kalulu so kati ekizibu
ky'olutalo lwaffe lw'abaagala okwenunula be bantu begambye abatiitiizi, be bantu abaagala emisaala, be bantu abaagala kituyita okupuleyinga seefu, kubanga olwaye mwayi Museveni takyajja muntu mu opposition bw'agenda ewuwe. Ayagala gwobeere opposition ng'okola emirimu egye, nga buli abapanga ekintu eky'amaanyi gw'opangulula. Oli nga buli kyemupanga ekyavuluga taleeta pulaani ndala gye mulese gy'agamba nti nfu, naye entuufu tagireeta. Kakati ate wabeewo bali abatuwagira nga bali eri, ate nabo batya ate bawamba ennyo, kubanga opposition yeetaaga omuntu olwaleero ng'osobola okuleeta ssente, ng'osobola okuteekamu obudde bwo, osobola okuteekamu amaanyi go. Naye oli bw'abanga opposition nga tasobola kuteekamu ssente, tasobola kuteekamu budde bwe, ng'atirira obulamu bwe, oyo mulabe waffe. Era olwaleero kampeyini yaffe olwaleero amaanyi gaffe twetaaga abantu abakulembeze abala okuddamu okusituka, abasobola okutegeera n'ekyeyo ekizibu kye tulimu, tukikwate, tweseetinge, tuzimbe, tusobole okulaba nga twejjako olunnabe. Naye nga bwe tunaaba tetukoze bwe tutyo, gano amalwindirizi, kubanga toyinza kwagala kukungula mu nnimiro ya sitaani. Osanga opposition ayagala gaggawala. Kakati omaze okugaggala ofuuse omusuubuzi, ayinza okwagala okuggalawo amaduuka okumala ennaku 5, kubanga naye alaba nga afiirwa. Wona bana abalowooza nti gavumenti bw'ekyuka, sisukka bwa kansala, sisukka bwa MP, kati ekitegeeza nga atuuse gye tuyinza okuyita limiti. Kati abo nabo kizibu gye tuli. So olwaleero nze ndi musanyufu nti abantu batandise okutegeera biki ebisobola okubayamba kujjako nakyebale mu kusituka, nga bolaba n'abavubuka bagamba ng'ennaku z'omwezi 23 Julaayi basituke balumbe palamenti. Ebyo ebikaŋŋana kyemalira, era nja kugamba olwo teyeebase atudde abala balumba palamenti bazzaako wa. Naye bw'ogamba mbu oli mu kweteekateeka, akalulu kayinza tuyamba kintu kimu, kufuna bakansala na b'MP. Akalulu tekafuna buyinza bukyusa mbeera za muntu wa bulijjo. Njagala okubeebaza ennyo okulaba nga bwe gambye, tovaawo nga tatuna subscribe. Yinza wali obadde bize ngolaba subscribinga, nyiga subscribe. Bw'omala okusubscribinga, likinga, nyiga like, kuginyiga, kubanga abasinga temwagala kuwandiika. Naye oba osobola ne ka comment kaseeko owa ebirowoozo ku kino kye twogeddeko, ye ate bwe okagabizaako n'okawa abalala, kikola bubi. Tusinkane ku episode eddako nga twogera ku nsonga endala. Nja kujja mbabuulire ebika bya opposition bye tulina mu Uganda. Weebale nnyo, weebalire ddala, Katonda akuume nga bwe twerwanako okwejja mu buwambe.